Olikuwanda boy UG ebya Don Asiyah bibi asimbiddwa mu kkooti ate ye Calvin Kayanja awanda muliro nabyo mbikuleetedde ate ye Wizo mukomera lwakuba muntu nabyo tobisubwa n'amalala agasingakawo nga kuleetedde. Twebazaako mu mwena ba subscribers baffe mwena namwe mwena abalikinga video zaffe nti kyemukola kyamaanyi. Nawe ate na subscribinga tukusaba osubscribinge nga tutunerabira ba sponsor baffe Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa agamba go wena ayina ebizibu ebyenjawulo jangu akulombera edduwa. Osobola kumukubirako ku namba ye eri awo wansi oba n'omukyalirako wali ewakiso gy'akolera era osobola okumpeera neno video like tusobole okweyongera. Wenjogerera eby'omuyimbi Wizo byo si birungi era nga anoonyezebwa poliisi wetwogerera oluvannyuma lw'okuba mukazi we amanyikiddwa nga Sandra n'amukuba n'afuuka ekitategeerekeka era nga yemubirabawo mu bifaananyi bambi Sandra abadde anyirira naye essaawa zino wetwogerera afaanana ntegeerekeka era yo poliisi yatandise omuyigo gwayo ogw'okunoonya ono omuyimbi Wizo annyonnyole ensonga lwaki yakubye waati mukazi we. Ate bitadde ebbali ye Calvin Kayanja aleese BIBINO omulala akwatagana ku Don Asiyah era n'agamba nti ye Don Asiyah ssaawa zonna Don Asiyah ye agenda kusimbibwa mu maaso g'omulamuzi annyonnyole emisango gyonna gy'abadde bamuvunaana n'ebintu byonna ebikyamu bye babadde bakola n'ono eyeeyita bbaawe amanyikiddwa nga Muhammad. Sagala byogerera nnyo nawe kambikuwe obyewulirireko nga bo babyeyogerera. Mwebalekwe kumira kuwanda boy UG tubaagala nnyo omukama abatukuumire. Bawe namulabya akuyisizaamu eggaali. Kati bawe atoyo talina kyangamba nze bampita Calvin Kayanja. Oyo akyali ne ku wasabako kwasiiba obuyambi. Dabayo. Oyo akyali ne ku case ya myaka 10 nga tadda wano tagimanyiiko. Mwemanyi ng'omuntu. Namulabya avaayo mbu watu wano omwana tumukutoloseze. Omwana oyo aliriddawa. Omuzadde yanneegayirira abakulu abo nga batolosezza omuwala oyo gwe yayogeddeko gwe bayita Fatuma. Ne bamutolosa n'abawa n'emyezi egi. Omwana akuwadde musala gwa myezi 4 omutoloso mazozi mulyako omugende nti sente ziweddewo. Famire ye ekute ne miliyoni 2 ezibaweereza mu covid oli omukambwe. Omwana ne bamukwata oyo nnyini omuvubuka n'amuvuga n'amusuula mu ddungu. N'olwaleero tetuddangamu kumulaba. Olwaleero kavuddeyo watuwa bizinensi y'omwana tumukutoloze. Omwana oyo aliriddawa kale wadi meetings mwamutolosa kale nze yamubawa gwe mbuulira wamuteekawo era yes oyo ayogera n'aganda bagamba bantoloseze omwana ow'emizimu sima emizimu gyali gimukuba okigera bulungi njagala tebaamukyajinga sente lwaki mwamuggyako emyezi 4 otegedde omwana tasobola kukola emizimu gimukuba ate amale kuwa myezi 4 n'omuggyako 4 maama wakusindikidde sente ate n'omuvuga n'omuleka mu ddungu mutubuulire omwana oyo yaddawa naye omwana ne bamuvuga mu covid oli omukambwe kukaddooni bisime Muhammad Zannaleero kakyali ku keesi ya myaka 10 nga tekadda wano omusango gwo tojjako guli zuumi nga bakuba emyaka 10 ng'oli ku mawanga bw'oba okyazannya ne kanso Calvin Kayanja era nga tugamba nti ne ku video mukatambi akanyini abadaga nti teyabukuwa obuyambi bwasaba ati kanti kankubuuze yes ye kyonna kyayogera omwana oyo aliriddawa omwana oyo gwagamba Fatuma aluwa okitegeera lwaki nze bye nali sibyogera lwaki kozi mmanyi data game z'abana abasajja wajje ziggwera mirundi mingi batoloseza bannayuganda n'amulyako obusende ne babasuula awo. Omuwala yavaayo ng'alina wano Uganda ga Kayanja nze wendi nsobola okubalumiriza abo byonna ebikolobero bye baakoleranga mu nnyumba yaabwe. Abasajja bonna be baatuleeteranga omwo. Abaana bangi Saudi abaagendanga bamaidi olwaleero bamalaaya abaava mu bufumbo bwabwe wano bulungi nga bagenze kubeera bulungi babeere fresh babeere nga bakola ebintu ebiweesa Katonda ekitiibwa bayingira lwa malaaya lwa problemu eriwo waliwo emitwe eminene waliwo agakazi anaagasajja gaagunjawo gubinja gwabwe kutolosa baana na kubabbako ssente babadde nga bakola obusente bwabwe ne babubawa okubaweereza ne babubba bawamba passport zaabwe gw'atali kampani atali muwarabu passport y'omwana ogyagazaaki tetujja kubonaabona na muwarabu ku mawanga ate tubonaabone n'abannayuganda betusobola okukola tuwetu